Obunkenke mu NRM entalo zibaluseewo wakati wa Panene asokolize katono tumali tweyongereyo. Oyo asaana kuzira omwo mwayikira amalusu asaana kuziba omuntu n'obba tamanyi na ssente ze yabba twazisasula tutya. His Excellency Robert Kyagulanyi bagamba nti no ayina mandwe mu kukuuma ne mulowooza nti yali abalimba ndowooza kati mutandise okubeera nga mukiikiriza abasajja batandise okubeera nga beekuba. Right Honorable Speaker mu maaso awo nkugambye Maziga Gukka ate ye Byebekul wamu ne Alin Skin kye beekoze ngenda kuba nkupulayinga eno video njagala ogiwulirize naye nga tetunagendayo soko gimpereka like eno video gwe munankyukakyuka aliyeyo obeere ng'oyamba eno video okutuuka eri abanankyukakyuka balabe bano abasajja betutya engeri gye bali confused. Soko owulirize katono tumali tweyongereyo. Nobba sibo katuuvaayo confidently mbu weefula nti gw'oli wa kitalo ne bannange Katonda abantu abamu asana n'abookya nga balamu ne batalinda ggeye. People are bad. Nze siryerabira olunaku Byebekul lwe yafuna sleepless nights olw'omuvubuka oyo bwayagala ave mu kkomera ssaka za Nsambya n'atuuka n'okusisinkana akulira Obukatuliki mu ggwanga ne Mesa Ssemakulu nyebuulabo in fact ze naali omuntu ng'oyo naali muyise omuguya mugumanyi edda waliwo omusajja yatumusoganga ayina omuntu ati ekintu etakisana mukulu akiyita omuguya. Good evening, how are you? I'm okay, how are you? Bebe teyetaaga musiima munnange ebintu abikola bukozi naye abantu kyannaku nnyo nti yayamba abantu abanaku manya abakyogedde bubi kaakati ye buli lwawulira ng'amaanyi galinga agamuwedde ajja kuwalampa Bebe because amanyi ono bumuwalampa ajja kusirika nabwekityo twabayigidde amagezi oli bwe yali agala okuwalampa n'okulaga ennyumba ye Byebekul nzasulabe ng'olabira ddala omuntu atalina makulu. So abantu abawumba tuutu abo omuntu ng'oyo abamu eyo nno ebadde olutalo olusooka wakati wa Alien Skin wamu ne Byebekul. Kati nkuleetera olutalo wakati wa PLU wamu ne Right Honorable Speaker Anita Among wamu ne Thomas Tayeba. Okimanyi bamusabye ssente nkugambye mwanda kyebakola. Oh my God, gwanyumirwa typing awo mu comment section gamba nti congratulations National Unity Hub Platform. Video no soko gilabe ate Justin Namero takomyewo mu part 2. Nze Kabanda nkubuulirira nga Komanda 001 NRM stoke empya Jjajja Museveni gye yasabuukuludde luutu eno. Hey! Akapande wasomye bubi omuzannyo ku luno wabaze mubi togenda ku blackmailinga speaker wa parliament na deputy maama una blackmailinga abantu mpaka ddi wano mu kalulu obadde ojja ssente ku babaka ba parliament okuviira ddala mu kamyufu NRM nti nnyabo General MK yagenda okulagira be balangirira era ataakuwe ssente era gwamutegeerera era abantu bakuwe ssente gw'omubuulire babalangirire era General MK yagenda okusalawo baani ababeera mu parliament musajja atunga tapiri mwali mbyamajeege alwanagana n'ababbi bali mu maji ali so lost in the army amaliriza projects buli kaseera abaana be babadde batatreningira Isirairi kati bagenda waj ali mu gwe olulabanga oli ali busy eno tataddeeyo nnyo maanyi kubanga PLU yakitwala nga just something voluntary ye General MK bwakitwala nti PLU is a patriotic mobilization group bantu kubeera patriotic era ne bwaba n'ebiseera ebitono byayogera ku PLU ajogerera mu bya patriotism. Kati bw'olaba ng'ali busy ali ku byamagye ng'okola akazannyo kokoosinga okutegeera blackmail ba MP baatula obufofofo. General MK yagenda okufuna zi report nti abantu bakozesa erinnya lyo ne bajja ssente ku bantu bagamba ogenda kwesimba kuwa president n'olwekyo abantu balina obbawa ssente ojja simanya bbawa ebifo mu gavumenti simanya gwagenda okulagira be balangirira. Omusajja n'avaayo n'awandiika kitagenda kwesimba kuwa president nga naye nga kyafa blackmail ku bantu ekendeere. Obulakamirize ba minister kaakati mwatandise dde okujja ssente ku bantu simanya mugenda bafunira obwa minister obugabo yaludda wa omuntu y'omu teri kirumanga kuba nti omukyala speaker Anita Among Kabanda akubeereddewo
okimanyi nti weesimba mu youth politics mu byabavubuka weesimbye ku bwempi bw'abavubuka Dokita Tango Odoyi ne Dalulie n'agaana okunominatinga amasimu ne gajja Justin Lumumba n'amugamba akunominatinga n'agaana nga toyina mpapula za buyigiriza nga senior phone 6 tobirina nodda n'opalapalanya wano mu by'obululu na kina n'onkomo naye Speaker Anita Amongo Kabanda omukyala akusembeza nnyo bwe wayingira Parliament omukyala kubeereddewo omukyala omukyayisiza beemopya abamuli ku lusegere omukyala toyina kyotasombye toyina wano ku bintu bya PRU ebyemisinde wagenda ewuwe n'omujjako miliyoni 10 omukyala agenda otuuka ku mukolo abagamba yasonda dda miliyoni 10 ne bamugamba watuusa miliyoni 12 okutte ssente n'oziyoola ku bantu ng'ozibajjako mu linnya lya mukyala oyo bwe yakukomako n'otandika kukozesa lya General MK gwe wennyini gwamubadengako you need General MK to endorse you you need General MK to endorse you omukyala nga kugamba naye oli musirikale lwaki tumusumbuwa kasita NRM ko kasejja oba waliwo abamulinako obuzibu ng'akyeyogera nti oba waliwo abalinako obuzibu tunabyogerera mu kokasi tunabimalira mu nnyumba n'ozannya w'akakodyo okimanyi nti n'ezo story eziri mawulire wafulaginze enfulaginge wasasulidde ensasulire kyokka teri kirumanga kuba nti neeyo Rolls Royce gwe waliwo nga bagiwa omukyala n'ebifaananyi n'ogikuba naye ddala ne weefuulira omu naye mbabuulire naye ani kyagenda kufuuka sipiika wa paaliyamenti ye 12 mumuwaayidde ebintu bingi naye obukulembeze buva eri Katonda ze nalabye bapulezidenti abayise wano eggulu bapulezidenti nalabye traffic jamu w'abapulezidenti nga bazerwa omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni BBS birungi ate Haji Pombo tajjeyo ebyama watasukoddeyo ebyama video yino soko gyerabireko gomunankyukakyuka lyeyo oba osobodde gisharingire bano mu WhatsApp groups ez'enjawulo nyogola okujjukiza gwe atannaba kusubscribinga simanyi olinze His Excellency Robert Kyagulanyi amala okutuula mu ntebe naawe osubscribinga soko owulize Haji Pombo alina byayisawo tumaye tuyongere byonna ebirala ebituuse olunaku olwaleero. Yes, twabagamba nti omusajja tagenda kulayira nga muwakana. Ne tubasaba mukola omulimu ogw'okubanja by'abakama DR forms mpaka ku lunaku lwagamba nti lwagenda okulayira. Mbeebaza bannayuganda nti mwakikola. Era amagoba agavudde mu ekyo, amagoba agavudde mu kubanja kwa mu DR forms kyazuukusiza ensi yonna ne Afrika yonna n'ekitegeera nti omusajja tawangulangako. Ekyakoleddwa jjo njagala alimu amagezi ajjambule nti kwabadde kulayira. Kontinenti ya Afrika erimu amawanga erimu ba president ya 55. Ekitone nnyo singa kwabadde kulayira nge yawangula yalayira ekitone nnyo ba president ya 3 bandi badde ku mukolo gwa president munabwe ngalayira bafunyeko ba president bameka 5 ate abo bayinako control yengaye aba kuba vice president ba Afrika 55 bafunyeko bameka 3 abafu okwadde kulayira obaka badde kapate ka family just kapate ka babinga bajaganya olwebyo byabba okuti kwabadde kulayira okwabadde kwerayiza okulayira kubako evidence ey'omuwanguzi yawangula njagalo wa NRM yenaga nti Museveni yalayidde ekyo njagalo okyogere ng'otulaga DR forms kwe yawangulira boba tozirina sirika okuti kwabadde kulayira akabadde kapate ka family ababbi nga bajaganya olwebyo bye babba. Afrika yonna aba president 5 aba East Africa ne bulewadde n'omweyazi. East Africa muri Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi teri president n'omu yalinyeeyo. Okukwe kulayira mwe mubere serious. Wano njagala usinze okutegeeza abantu community mwenna temugeza ne mugwamu amaanyi. Temu stopping ekyokubaja babaka ma DR forms kubanga waliyo kyayita okulonda kati ekyo kyayita okulonda twagalaliza kisezava mu ekyo byabakama kyayita okulonda twagalaliza kisezava mu ekyo electoral commission kyateekateeka kyayita okulonda liza tusiziriwa tuzeetaaga ezo temulekaayo kuzibanja temupowa temulekaayo kuzibanja musigale nga muzibanja njagala bategeeza kino tiba dictator bonna dictator asobola okugenda before okulonda dictator asobola okugenda after okulonda asobola okugenda after okulayira asobola n'okugenda after okufugako emyaka
gumu ebiri n'agenda soka temupowa musigale nga mubanja paka nga tufunye ekitubanja. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.